Good morning. Thank you so much for joining us once again. It's a Tuesday. We handle health matters on this day. Nakuza mwezi tubara 12 of March. Mubazalibwa Maika Jaja, Maika Young Jaja, Sharifa Tebita Cheyune. Happy birthday to you, my friend Vivian Kuku Serwanja. Happy birthday. Kusasira Yasin, Sarah Green, Slaina Nakato, Rich Tomili. Happy birthday, Susan Franklin Lubega na wazaliwa lero. Happy birthday, Lukwago Sad, nawe Nifa Kasuja. Happy birthday to all of you and everybody else. Gututategedeko mazali wago tubagaliza birungi byerere muri ku NTV Nespark TV program MWASUZE MUTYA, and we are handling oral hygiene. Nze Farida nakazibwe MWASUZE MUTYA. Okay, kutegeza tugenda kuba tutunulira akamwa akawunya. Omusawo ngambye nti only obuchafu bw'omukamwa ako wano contributing only about 20% of akamwa ako okuwunya. Obutasanya olulimi ibibuno ruchi only 20%, meaning there are so many other causes ezivaako akamwa ako okuwunya. You know how a turn off that can be. Ng'oyogera bwoti ozolabika bulungi, munakuwadde ekitiibwa mundabikayo ogenda okufulumya bwoti ebigambo nga ekivaamu kivundu. They are completely turned off. Most of the time we never know that is happening to us. Nina Dr. Robert Kironde from Dino Dental yagenda tuyisa mu mulamu ogwo. Doctor, tukwaniriza sewa. Neyanziza. Banange mwe bali kuddamu kunchaza. Kale. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabitegeera otya Faride ebyo. Mbuchi. Timbimanyi. Oteka kubimanya kozi kati manyi goyogera Olungereza. Si lulimi lwo. Oyinza nokuba omanyi obugambo bw'olu China or Swahili. So even this is just another language. Okay. To mean peace be upon you. Yes. Tukwaniza, you're very smart. Thank you. You're so smart. Thank you. Akamwa akawunya. Ongambye wano kungulu wano munda mukamwa contributes just little. Yes. Ekitegeeza bingi nnyo ebikava. Yes. Farida, I want you to understand that okuwunya akamwa omubiri gwo gwogera. The body is speaking out that there's something wrong with me. Omubiri gugamba nti nina ekikyamukunze. Tutandikire ku baana abato. When kids, omwana bw'aba awunya akamwa, please, omwana bw'aba awunya akamwa tomuleeta na musawo w'amannyi. No, oyo omwana aba tawalwa nti agenda musawo w'amannyi, mutwale ew'omusawo ow'abaana. Tomutwala na wa general doctor, mutwale ew'omusawo ow'abaana. Lwaki? Oyo yali more specialized to handle that case of the child. Nziramu Farida, bw'oba owunya akamwa, omubiri guba gugamba nti there's something wrong with me. Inside? Yes. It can be the mouth or it can be any other part of the body. Abana bawunya akamwa. Ate abana bawunya akamwa, seriously. Abana betwogera ku we are talking about babies. Months. Yes. Now, nyagala Farida otegeere, when this newborn comes into life, they are into another environment, and in that environment we the parents are struggling for these people to come into the world, to get used to the world. Now omwana ono mu process y'okumanyiira ensi oyinza okukolamu ka mistake katono n'omusstressinga. Stress ewunyisa akamwa. Yes. Hey. Yes. Oyinza omwana oyinza stress n'akamwa bikwataganirawo. Stress omubiri gugamba nti nze nina ekikyamu. Please do something about it. Ngandirowoozezza amaaso ge gajja okukaabaganda ge she's not fine. No. Ajja kuwunya akamwa, or the kid will have halitosis. Now, another case is dehydration. Halitosis bye. Halitosis kwe kuwunya akamwa, mu lusawo kwe kuwunya akamwa. Okay. Now, omwana ono oyinza n'okumufeedinga obubi. Bad feeding can also bring halitosis. Okuwunya akamwa ku omwana bw'oba omuwadde ebyokulya byatalina kulya obanga abiridde bubi omanyi bino ebintu kisinga okuba ekikulu. Tulya emmere eva mu factory. Bwe tulya emmere eva mu factory, for example, bw'oba ogenze ku maize meal,
bagamba akatiba kaweddewo. But where does that iron go? That iron goes into our food. Kati ffe body akatiba kagenda mu mmere yaffe, kagwerera kagenda mu mmere yaffe. So ebyo ebyuma ebiri heavy, omubiri guyina tendency ebifulumya ku lulimi. Every morning bw'ogenda okwebaka ezo heavy metals zidda ku lulimi. So gwe maama funa engeri tubatuzuka akamwa tekali fresh. Yes, reasons eziwunyisa akamwa ziri various, but that is one of them. Those heavy metals zirina okuva mu body kasi kisho olina okukola maama olina okuyiga okulongoosa olulimi lw'omwana oyo. Olulongoosa atya okwata akatawulo kateekeko some sugary food, kateekeko sugary gundi sugary solution. Teka akasukali katono mu mazzi agabuguma, teekamu kati omwana yajja kuba awoomera ng'ayisa olulimi ku katawulo kali. Gwe you're cleansing the tongue. So abaana abato olina okufuba nnyo cleansing the tongue. Olina okufuba nnyo cleansing the tongue. That is one of the reasons kati ku baana. Two, waliwo omwana not having the right foods. For example, izo muwa carbohydrate, no muwa celiac. Noweerabira oba nomuwa celiac n'amata, noweeraba nti omwana alina taking up vegetables. Vegetables, you can mash them over avocado, which is no be mashing. And omwana, these vegetables have what you call detoxification. They detoxify the body of that child. When they detoxify the body of the child, chances of those heavy metals bringing out that bad halitosis or bad smell will go away. So those are some of the reasons lwaki omwana ayinza okukola ki okuwunya. Now waliwo issue kati omwana tumuleeta ddi wa dentist ng'ayina amannyo galimu n'ekituli. Naye before the amannyo nga tegalinafuna kituli, please totawana nagenda wa dentist. The biggest problem is abantu, especially Ugandans, think nti okuwunya akamwa oyina kukyatteeka kugenda wa musawo w'amannyo. That is not the case, my dear. The case is find the reason why you have bad breath, then go to the right person. Wakitegedde bw'oba olina ebituli, but the dentist is the first person to go to. Omusawo w'amannyo y'omuntu alina okusookerwako. Lwaki bw'oba olina ebituli mu kamwa, olina ekituli ku mannyo, olina walwadde kaboole, olina feelings embi oba restorations embi, please awusooke wa dentist. But if all is done, please waliwo various basawos bw'olina okulaba. For example, nga tetunamaliriza mwana, omwana ayinza n'okuba nga tanywa enough. Omwana bw'olwa dehydrating and the body will cry out. It will cry out with bad breath or halitosis. So feeding, yes, it's usually communication. It's a communication of the body to tell the person, the people next. Ntiono tanfaako omubiri gubagunyize. Nti ono tanfaako enough. Oba omwana agamba nti omubiri gw'omwana, that is the language of the child's body to the parent. Nti there is something wrong. Okay. Yes. Now, from the kid, tugenze ku bantu abakulu. So I insist, please take your child to a pediatrician. If your child doesn't have holes in the teeth, please just go to a pediatrician straight away. And for Manyam, the naked eye sometimes may miss the hole, the cavity. I insist, omwana atanaweza myaka 2. Genda wa pediatrician. Omwana after myaka 3 go to the dentist first. So kisizira ku age y'omwana. Kati omwana wa 8 months, lwaki osooka wa dentist? Kati before I even go to see a pediatrician, nsobola cleaning anze mwenyini. Yes, first thing first. Is your baby stressed? Is your baby stressed? Omwana ali stressed? Omwana bali find the way. Abaana bano bali different. Bali so different. Oyinza okuba nga oli maama w'abaana enzaalo 9, naye ow'e10 n'abeera stressed. So abaana babeera very different. So just find a way you handle that child. 2, omwana feeding enough fluids. Bwaba feeding enough fluids, omwana alya only carbohydrates and proteins. Bwaba alya supplement. 2, start introducing juices of various types. Is this taking care of these
vegetables. You can juices. You can juices. We should think about the 5 colors. 5 colors, that is orange, yellow, red, and green, and then maybe white. So when you're thinking about this vegetable, white is water. Yes, white is water. And if you're thinking about these, please always think about those 5 colors when you're making the juices for the child. When it's green, it's again avocado. Or you can put cucumber in water. No call cucumber water. Then no coconut juice out of it. So you should all celery, but celery, it's horrible for children. They'll hate it. Celery obikolera abantu bakudde pasi. So waliwo ebyo olina okulekera. So the other issue is abazadde babeera nnyo minded about the nutrition, ne beerabira about the palatability. Palatability is what now? Palatability engeri gy'ekiwooma omwana gy'anaakiteekinga. Ebyo bye bistressing abaana. Tufa nnyo ku nutrients ne tuweerabira palatability. Kati omwana n'abeera stressing ebimere by'omuwa tabyagala. Ku lulimi bye tebikola. So you have to train a thin line. Omwana kyemuwa anakyagala. Wakiwulidde? Nze muwala wange yakyawa. Waliwo n'ensonga ye tekiwoomera matama abiri. Yes. So you should, omwana bw'olaba nga rejectinze. There are so many solutions in this world. There are so many. Farida, solutions z'okulya nnyingi nnyo. So omwana bw'agaana ekintu, don't force omwana. Find another solution. There are so many foods around. Ate ezirina nutrients. So omwana oyo lowooza about how you're feeding the child. Obadde tulaga engeri gye tuyinza okcleaningamu akamwa ke. Before you even go to a dentist or pediatrician. So looking about the foods. How you're trying to call your home remedies. Yes. Okay. Muyonjeza akamwa kasigale kachaawo. Yes. Kumuyonja kwata akawero, akayonjo, katawulo, gofuna amazzi, agali warm, tekamu ka little sugar. For the child to enjoy. Kateke ku lulimi ayiseeko olulimi. Ayiseeko ki? Ayiseeko olulimi. Obanze okuteekayo ne muyisa. Yes, no muyisaako. Not many of them will be able to do it. Yes, then slowly omwana ojamu cleansing ochi akama. Then you can think about abasawo. But if you're thinking about basawo, either go to a pediatrician or a physician. Then you can think about the dentist much later on. Before 2 years, please, even don't waste your time, go to a physician. Then after 2 years, omwana mwanguwa kubanga ayina ebituli mu mannyo, ayirwadde kaboole, then mutwale ewa musawo w'amannyo. But omusawo w'amannyo kyangu nnyo okulaba, tunuulira ebibuno, bwe biba bimyukirivu, then there's a problem. 2, bwe ba amannyo galiko ebituli, then there's a problem. Olulimi olucleaninga bulungi, then find a solution. Kati tugenze mu bakulu. Mu bakulu nga tetunagenda ku the other reasons apart from the mouth. So ketulabe mukamwa mwennyini biki ebitera okuvaako. Mukamwa kwennyini omwana agenda akula, we are talking about 4-5 months, 4 up to 12 years. Waliwo issue y'engereka. Amannyo amato gava mu kamwa, amannyo amakulu, waliwo ne stage ya ugly duckling. Ugly duckling yo omwana okulaba nga amannyo olaba tegannatereera abazadde ne bapapa omwana wange agerekeze naye nga really abatannagerekera. It is a stage which everybody, you and me, pass through. On those, why we call it ugly duckling, omuntu abeera ne kadak kazaalibwa kali yellow. Then ebyoya bitandika okujja. It really looks kekabaata. Akabaata kazaalibwa nga ka kyenvu. Nawo kagenda kakula. Kagenda ne katandika okujja ebyoya biri ebiddugavu. Kaba kalabika bubi. Then bwe process we completinga ng'ebyoya byonna bizze, then you get a beautiful duck. Kati naffe bwe tuli process ey'okkuula n'okugyamu amannya kiragamu gaba mawanvu ye ddala lijja buzi gaba galabika bubi. Naturally all of us have passed through, but wotandikira okulaba nti omwana wange atandise okufuna ekizibu myaka 8, 9,
10 ogende b'omusawo w'amannyo ne time eyo era abaana baba balumwa amannyo gano gavaamu baba bakaluzibwa okusenya usually oral hygiene issues zitandika okuyingira in omwana atandika okukaluzibwa okusenya because ate n'atandika okuliirako ebitundu buli lwoliirako side endala ekwata kaboole so kaboole abeera ki kaboole kwe kulwala ebibuno olwo periodontitis ebibuno nga birwadde ebibuno birwala bw'oba oside gy'otaliirako erwala ebibuno so omuntu bw'atandika okulwala kaboole ku age eyo awo omusawo w'amannyo ali very vital so omusawo w'amannyo atandika okuyingira in earnest myaka 4 kudda waggulu ng'amannyo ag'omu bukulu batandise okukuula batandise okukalubizibwa okulya side awo sooka wa musawo w'amannyo now tugenze mu bukulu Farida ekintu kyakasinga okuwunyisa akamwa is toothpicking. Can I repeat? Never okusosola amannyo. Yes, okusosola amannyo ng'okozesa akati. Farida, never ever touch a toothpick again. I insist togezanga kukwata ka toothpick because it chikwata. How? Zorusi ne bwendi ebinyewa I want to pick ne bwenyo amanyo. It is a mannerism. I need help. Farida, it is a habit you've picked along the way and you think it's very okay. It is not okay, my dear. The worst thing you can ever do. Kanchidem ekintu ky'akasinga okukola obubi kumulamu obwo kwata toothpick n'ogiteeka mu kamwa. Because that toothpick will strip the gum away. Bigger food will enter that in that space you've created and emmere evundire amannyo gatandika okuvunda okuva wansi ojja kuwunya akamwa. I repeat, toddayo kwata kusokoola amannyo. Ate flossing? Yes, that is the best solution. Kwata floss, kwata wuzi, sokola amannyo emmere ekutteyo. Ne ndaba abavubuka ennaku zino they bakifuula fan bakifuula kyakabi kya bbeeyi okukwata toothpick but let me tell you even wano mu Buganda kiswaza. Waliwo abantu nga amanyo gabwe galinamu spaces. Yes. Nga okugyamu ennyama ebegenzeemu kozesa ka toothpick. Use floss. Waawulira emirembe. Use floss. You can imagine oli mu bantu mu restaurant ng'otandika wuzi. Genda mu toilet, teri restaurant etalina toilet. Sinnalabayo restaurant mu nsi yonna etalina toilet. City authorities nezitagiggala. So Farida oba weekwasizza restaurant zonna zinagundi. Kiki olina okukola? Bw'oba ssente za floss tozisobola because I mean some of these things can be really expensive for depending on your income. Kiki olina okukola? Funa wuzi sawo y'omuceere ya plastic akadeya sokola amannyo. It is very serious. Kachaafu akadeya. Genda okoze bakakola n'obucaafu obwo it acquired obucaafu along the way. Genda okoze oba genda mu dduuka ogula akali clean other than okuwunya ki akamwa. Ogambe toothpick egaziya in between the tooth makkati g'amannyo emmere ennene n'ekwatayo. Emmere ennene bw'ekwatayo akasenya kabate kakyasobola kuyingira eri kujjamu mmere mu makkati g'amannyo so emmere evunira okuva wansi then acids nezigenda nezookya amannyo in between nezijjamu calcium n'ofuna ebituli okuva wansi w'amannyo. So Farida, never ever again. That is beautiful. If you learn how to use floss, that is the best thing you can ever do to your life. Toddamu kwata toothpick, I repeat, because chikwata kiri addictive. Chikwata ne bw'olaba munno ng'agikutte ne bw'oba tonnalya oba olira oyagala naawe ogipiikinge ogiteekemu. So toothpicking kintu kya bulabe nnyo. So omwana olwo kati tuvudde ku age y'abaana baki tuli mu bateenagers. Kati tuli mu bateenagers. Naffe abakulu. Teenagers. Waliwo eggege erisembayo. Waliwo amagego gatandika okweraptinga. Oluusi amagego bagaraptinga bwe gagenda geeyasa ennyama egenda egavaako emmere ekwatayo. Emmere bwekwatayo nevundirayo omwana n'afuna olusu olubi. So age eyo is the right age omwana mutwale w'omusawo w'amannyo akole ki amukebere. Bwe liba livaayo ennyama tevaako mulundi gumu
emnyama evaako bitundu era emmere oluusi ekwatirayo era omwana abaganda bakiyita sama ate wazibu okusenya kuba abeerayo pain. Yes, abaganda bagiyita sama. So how do you treat the sama? Abaganda bali very effective mu sama. Kiki bakola bakwata entula ne bagifumbako ng'ekyali hot n'agisaawuko. Effectively that hotness cleanses the place. Ayisaawo ati oba agiwummuzaako? Agiwummuzaako nga bwa cleaning. Jukire entula ebeera soft. So abaganda effectively they know how to treat a sama, but naffe mu kizungu you come to hospital, we give you tuozaawo mpola then ne tukuwa eddagala n'omira. Sama erwawo? Yes, abamu ebatawaanya. Ennaku nga nnya? Eyinza n'okutwala weeks 2 depending on the person. So abamu it's just 2 days. Abalala it is abamu tebakifunirako naddala. So kati nze sikijjukira in my life nti nafunako sama, but abantu abamu bambi babonaabona ne sama. So cleaning the sama also bring bad breath. Okay. Kati waliwo n'erinnyo erisembayo eyo dio oluusi omuzungu akiyita impaction ng'erinnyo liganya okuvaayo. Usually wabeera ne sama eri permanent. So erinnyo lirina okulongoosebwa liveeyo. Erinnyo kkulu nnyo okulongoosebwa. Ligibwamu? Yes. Eryo lirongoosebwa bulongoose. Erinnyo impaction eri very important to remove it earlier on. Lwaki? Impaction gegana agajja ne gaweta? Yes, gajja gaweta. Erimu liyinza okukula bwe liti. Eyo impaction ya nkulu nnyo okujjamu because eventually in adult life maybe around 30-40 it may become a cancer, it may become a problem. So if bw'olaba ng'erinnyo liganya okukula obulungi, it's very important for the dentist to have the impaction out. Nyati mwenyewe mutugamba it is dangerous to pull out teeth. Yes, but that impaction, the last tooth, yes, it is very important you have it out because so you lose one earlier on than losing both of them. Okay. You lose one than losing both of them later on. So some good impaction. It's important to have out. Now issues endala eziwunyisa akamwa ekituli kumannyo omanyi bw'olya tugendere ddala ku brushing. Now abazungu balina bye baatukweka. Abazungu baatuwa akasenya nti bwe kati ti olina okusenya. Naye omuzungu teyakubuulira ssaawa ddi olina okusenya. For example, abantu abasinga bagenda mama yo yandibasanze ebiteeke kasenya brush at this time. Nawe kola kasenya omusajja wa kusomesa. Batusomesa 1+1. But batusomesa 1+1 kati kyatukateeka nabo baani tuyigiriza nti keera nga tonneebaka senya. Now waki olina okusenya ng'ogenda okwebaka. Akawuka akalwaza amannyo oba akawuka akaleeta ebizibu mu kamwa akawuka akaleeta ebizibu mu kamwa ka oxygen akayisa bubi oba omukka gw'obulamu gukayisa bubi. So when you close your mouth at night kabeera ku pate because oxygen ali poisonous era akayisa bubi. So remember oba okawadde emmere oba okawadde conducive environment okawadde emmere ate ne oxygen akatta akola ki aweddewo. Kyobola abantu abasirika ennyo bawunya akamwa. It is because of that failure to supply oxygen. Ate bakamwantete tebatera kuwunya akamwa because always there's oxygen going through their mouth. So during that time, that is the best time to brush your teeth. That's the best time to brush your teeth. Brush before you go to bed. Now, 2, kumakya bw'oba ozuukuse kwata ekijiiko kino ekya soup. Scrape your tongue. Now, Farida tulya ebintu nagambe tulya heavy metals in our food. Reason ekuyisiza akatawulo ku lulimi lw'omwana ye reason omukulu w'olina okuscraping a tongue. Remove the heavy metals from your tongue. Right, in the morning those heavy metals are on your tongue.
So kwata before you take breakfast, jukira wasenyeza before you go to bed. Kwata that spoon, scrape your tongue. Korokoto olulimi ojeko heavy metals is factories they are introduced over nekosa toothbrush to brush my now tongue. Problem ya toothbrush massaging the heavy metals back esisitira those heavy metals back because okola back and forth. Yes, okola back and forth era exam nesukuma those heavy metals mudamu mulimi so chicho inokola kwata tooth spoon scraping olulimi then genda olye breakfast bomala okulya breakfast then genda osenye ekitusenyesa amannyo kujja mmere ku mannyo bw'ojja emmere ku mannyo ate noddayo n'olya mu ddakiika entono oba tolina kyokoze. So it is about procedures. Amannyo twagayiga bubi. One, nga tonnagenda kwebaka senya amannyo. Brush your teeth before you go to bed. You remove the food so that when the bacteria become active with the lack of oxygen, tezina food. Because they feed on the food, produce acid, and the acids are the smelly ones. And those smelly acids also have an ability to kalisha mu mannyo. So brush before you go to bed. Two, when you bozukuka kwata olulimi kolokoto olulimi n'ekijiiko ja ebyuma ebyo ebiri ku lulimi osobola okubiraba ku lulimi ku kyuma tosobola n'ekyo bitera kujjanga kintu kyeru bitera kujjanga byeru even ne bw'oba wasenyezza ekiro even ne bw'oba wakasenya ebijja byapyaringa nga byeru but jukira basically the bacteria waliwo obuntu obweru obukwata ku kamwa ku macyango ozuku. Yes, aba bacteria abeera mu those heavy metals. Kati so bwe tumala scraping our tongue genda olya breakfast bannange mulina okuyiga okulya breakfast eka bwe mulira mu office abatakyawera lwaki saagala olya breakfast regimen eyo ejja kukaluubiza ate scraping your tongue ate mala senya lya breakfast ate senya so mama gwe oba taata Farida muyiga okulaba nti abasajja bamwe bagenda okuva awaka nga balidde breakfast. Yes, because mem single complaining. Now Farida, let me tell you, when it comes even men out there, I stress to men out there, banabashara they are really irritated. Ensolo eri mu bo etandiko okunonya ensolo ensajja ey'amaanyi. Enonya ensolo ensajja mu various ways. So koleke katuwumulemu. Katuwumulemu katuna tukomeo tutandikira otobao. Thank you so much for keeping it NTV Nespark TV. Tuchagena masoni ne Dr. Robert Kironde twogera nsonga za kamwa akawunya. Tusose agamali endala nyingi ezivaako nga si munda mukamwa zifubutukana daleno munda mu mubiri oba mu lubuto. Naye katugambe katusakatulabe ezo mukamwa. He's surprising me with some theories. Manya mwami no muchala, which it's a total turn off, especially for the woman when it comes to marital issues. Now, Farida, as I was explaining, the animal in the woman will look for a number of things. One of them is tugondezemu mu Luganda. Ensolo enkazi ebeera mu mukyala eba enoonya ebintu nga bina oba bisatu ku mwami. Ekisooka omuntu ono anandabirira era gwe omwami alowooza nti omukyala oyo abakudde bankusaasidde. Abakyala bano ensolo enkazi eri mu bo eba edimaaninga nti gundi olina okundabirira. Ekyo kyatutondebwa. So ekyokubiri amaanyi. Kyova olaba abasajja bano oluusi abagenda mu jimu ate ffe abatinyi oluusi batuyisa bubi. Lwaki ensolo eri mu mukyala gwe tunira bwe nti omubiri omutima gubuukamukko engamba ono
Yes. Ali masculine though. Yes. You'll be safe in their arms. You'll be safe for protection too. Ajja producing omwana ali healthy. Kwegamba yensolo enkazi. Even if it's not necessarily true. Yes. Okay. Yensolo enkazi etunulira ki? Koga yensolo enkazi wabya. Yes, manyi. No, but I'm just talking about the natural woman. Okay. Atabadde brain changed. But believe me or not, that natural woman always comes in. Now, one more important factor esobola okunyonyebwa ensolo empologoma. Empologoma ensajja emarkinga territory nefuuyisa wano nefuuyisa wali nefuuyisa wabiri. Kati empologoma enkazi zijja zinoonye ensu. Olusoolo kati ezasusu oyo. Now kyova olaba ensolo empologoma emu ebeera n'enkazi nga 8. Naye ate bw'egenda okukaddiwa ensolo yakasinga okufa obubi empologoma ensajja. Abakazi baba bagyesambye. Bagyesambye bonna. Bamuvize on. Bamuvize on. Z'enkazi tezikaddiwa. Kati z'enkazi zikaddiwa naye somehow zisigala mu pride. Now kyova ensolo empologoma ensajja etendinga ku lookinga for softer targets. Egenda mu mayumba g'abantu. Nezirumba era empologoma ezitera okujja mu maka ziba mpologoma nkadde. Now neffe kihappeninga nti bwe tutuuka mu kisenge kiri watuuka time ng'ensolo eri mu mukazi enoonya what they call pheromones oba perfume w'ekisajja gwagivinga off. Now ensolo eri oba omukyala bw'atandika okunoonya perfume y'ekisajja Farida omusajja n'ovaamu olusu olubi abakyala batwesamba. Era omusajja nze nkugamba nkiddamu omusajja atuuliriza bwe omuntu wa complaininganga ku lusu olubi kola ekisoboka olugobe because munno oba omuyisa bubi gwe omusajja mukimanyi si mu kamwa kokka but even the entire body. Yes. Kyova olaba Farida abakyala bano si balalu bwe bakwata ndabeya zaffe ne batandika oziwunyiriza. Tebaba balogo. Ensolo eri mu mukazi benoonya ensolo eri musajja ey'amaanyi. So in the underwear is where you find kati baba ami tebawulira olusu lwaffe luba lubi. Baluwulira naye si it is not a priority. Bwe batuuka bo wali obwongo budda ku mutwe. So tebalowooza kisinga kaawo. Balowooza omutwe gwe guba gubalowooleza speed gye gugendamu oba speed gye gutagendamu oba warmth gye gufuna kyobola bo bacomplaining ati oyo oyannyogoga. So kati Farida awo omukyala gwe wootalina kunaabira ate mazzi ki mabisi gokya. Make it a habit yadde olina buli kimu naye gwe omukyala amazzi agokya gakola ki gate. Guess you always bathe cold water. Body bagita bata body warmth ekendera with hot water ate it increases with cold water. Now so gwe omusajja toyina kulaba nti owunya akamwa. So ate ffe tusinga okubeera careless. Ffe tusinga okubeera careless. Ffe tusinga okunywa sigala awunyisa akamwa Farida. Because buli lw'osika sigala oli you dry inside and one of the reasons ezireeta bad breath is dehydration era omubiri olubeera dehydrated olina okuwunya. Tunywe nnyo amazzi. Lungs bwe zibeera affected era olina okuwunya. 2 ffe tusinga okuzunga ne bu toothpick. 3 ffe tusinga okukwata amacupa bw'ogenda mu bbaala n'onywa ecupa ebyo 2-3 ey'okunanga okwata botongo ogisa nga bagguza akamwa. Bottles ezo zimenya zifracturing amanyo ne gatandika okutereka emmere. Yebyo bintu byava okuguza ecupa amanyo. Munnange omanyi omwenge gulina bwe gulimba. Otuuka time nga akaviira akabadde flat otandika kulaba kawanvu. Naye ate abasoda be basinga okuguza amanyi. Nabo baba batamidde. Muntu ayanguwa. I can assure you, people in bars, second or third bottle, tebalowooza ku opena.
abasinga baba tunulira bubina kwegamba baba batunulira bilala. Yes. So basebo mulekera okukozesa toothpick mulekera okukola ki okuguza amacupa amanyo gammwe oba kozesa toothpick. Jjukira mubaala nyama choma wali otamidde bulosukuma toothpick egenda wala. Now finally alcohol oba omwenge good hydrating omubiri kyova olaba zigenda okubeera ssaawa 8 6 munno abatayagala nakusemberera bw'asembeza omuma abayagala kusesema. Believe me mukiro abaami nga mukyalawo onywa buli lunaku ate kimwakyo kisituka n'okiteeka ku munno agira lwa butaagaane aba akuyamba buyambi. Kati kaboyi ka house boy bwe kakeera ku makya ne kamukola ebirungi tokanenya todenya mukyalawo. Palida gwatidde nnyo. Omwenge good hydrating. When you're dehydrated, you'll give off a bad breath. Now the biggest problem, Farida, most people rush to the supermarkets, buy alcohol-based mouthwashes. Nebanyumongiza mukama. Jukira alcohol ayogera dehydration. Era one of our tests okumanya nti owunya akama. Komba ku gundi owunyewo. Then after a short time nga walinga abakaze wunya. Bw'oba toyagalawo ne munno tayagalawo. I repeat, if you want to know oba owunya akama, ate bwenkola because when would have real good results. Linda nga walinga abakazewo wunya. If you don't like it, then nobody likes it. So get a mouthwash. Should we never use mouthwash? And the best solution to the mouthwash is soda bicarb salt mixture. Okwata soda bicarb wafu wa bulijjo. Kana ka siringi 10 kagatte n'omunnyo mu equal quantities. Bubutera kugira mu grams 10. Kwata butano buteke mu kapaketi kamwe ak'omunnyo aka grams 5. Tabula teka mu kicupa bika ekiro kwata quarter oba half spoon giteke mu glass y'amazzi agabuguma senya nyumunguza. Ngoma zakosa toothpaste. You use the toothpaste concurrently. Gano ge mazzi gago okunyumunguza. Ekifo ky'okukwata amazzi amakalu katukulu n'okozesa amazzi agabuguma ng'otadde mu bagoni. Advantage y'amazzi agabuguma is that amazzi agabuguma ga softening a toothbrush because ku market ya Uganda toothbrushes ezisinga ziri either medium or hard. Those are very wrong. Nchiddemu temuddayo kukozesa toothbrushes eziri hard or medium. Ate tuba tulowooza eri hard yegenda okuggyako emmere eyo. Ezo zikatinga gamu zikatinga amannyo ne gatandika okukunyenyeera wano. So nekirala when you're brushing a circular motion osenya weetoolooza because bw'osenya weetoolooza omesaginga gamu ate emmere ogimugyamu mu makati g'amannyo. So Farida kanziremu kino ekintu bw'oba osenya tosenya bwoti ate tosenya up and down osenya in a circular motion. Okay. Osenya in circular motion so that emmere esobola okuggwa ku mannyo. Now tokozesa kasenya kakaluba kozesa kasenya kali soft. Now bw'oba toyina kasenya kali soft kozesa amazzi agabuguma okusenyesa amannyo. Ate omuswaki mulungi nnyo because omuswaki tegusala mannyo. Disadvantage y'omuswaki is okulongoosa amannyo agana amagege agasembayo. Kasito yizga okusenyesa amannyo amagege agasembayo. Sina problem na muswaki. Yes. So gende w'omusawo tukuze ku bakulu ayina ebituli laba nti bibeera cemented. 2 alwadde kaboole naaza amannyo go. Aganaaza nti already nga gavaamu omusaayi. Gende w'omusawo amannyo aganaaze. Treatment y'amannyo agavaamu omusaayi ye musawo w'amannyo okunaaza wansi w'amannyo. Gwe tolina ability enaaza wansi. So omusawo alina engeri gy'atambula wansi w'ebibuno
n'abirongoosa bw'ogenda it's a one visit wamala birongoosa then kisinzira ku kaboole gw'olina naye nze averagely abantu nze mbalaaliza visits 2 malaaliza visits 2 ne so that visit esooka ne scraping ne muwa eddagala then najja ne ndyoka munaaza n'atukula because oluusi n'abalwadde bano lwaki batukyaba oluusi problems eziva ku ffe tetweteeka mu kyeya ya mu bigere bya mulwadde ye bw'ajja nti olwadde kaboole ti okay nga tukwata akuma kaffe bakaita ultrasonic scaler twerabira biri irritating that is one fe ultrasonic scaler yange omulimu gw'omusawo w'amannyo nti nja kunayiza eddakiika ntono naye oluusi twerabya nti ultrasonic scaler ogenda bweyita ku cementum oba wansi ku mirandira eruma so n'abasawo really tukkirize abantu kye bacomplaininga nti nagende omusawo nagenda okuvayo ng'amannyo gannuma tulina okuwuliriza kye bagamba sebo oba nnyabo ogwo omusawo w'amannyo bw'olaba nga roots z'omuntu ziri kugulu tokozesa ultrasonic scaler because muno ojja mukyayo okukomawo enkya anaaza amannyo so using a hand scaler nze wange ultrasonic scaler na somehow njigganya bannange bali ku technology ali waggulu naye nze oluusi ultrasonic scaler njigaana yadde always twekwasa te butamanya gikozesa bulungi but believe me or not bw'ogihandolinga obubi munno omulumya so munno bw'acomplaininga nti alumwa kitegeere kikakase munno lekeraawo okukozesa ultrasonic scaler muwe chance asobole okuddamu okubelievinga musawo w'amannyo kozesa hand scaler asobole okukomawo enkya because munno ajja kuwunya akamwa because of you not hearing munno kyayogedde. Okay. Biwedde ebiri mu kamwa tugende to the other reasons. Feeling oluusi feelings tuba tuzikoze bubi nga zikwata emmere oluusi restorations ziba zikoze eki ziba si nnungi oluusi tuteekamu n'amannyo nga gakwata emmere amannyo gakwata emmere so amannyo ago olina okugakola ki bwe gaba gakwata emmere ddayo omusawo agaddemu agakole na waliwo ne dentures ge mannyo agavaamu agamannyo galina gaba gavaamu please falire tosula nago gajjeemu senya gateeke mu glasi y'amazzi leka akamwa kasse because bw'otakaleka kasse surely ojja kuwunya akamwa. Okay. So ebyo basically bibiri munda mukamwa waliwo abantu ng'asenya amannyo ne yerabira olulimi. Yes. Olulimi n'amannyo kyekisiza okuwunyisa akamwa. Olulimi because jjukira lubeera ne heavy metals. Ate njagala nkiddemu emphasizing akasenya kayinza obutajjaawo lusu luva mu kamwa oluleeteddwa egundi heavy metals. Jjukira nti olina okuscraping the tongue with a spoon oba ekijiko. Ontegedde? Now it is very important. It is very important to scrape your tongue because tongue yesinga okuwunyisa akamwa mu kamwa. Okay. Kale Dr. katukwate ku bintu biri ebirala. They are over 10? Yes. Now, one, tutandikire ku mmere. The type of food you eat. Bw'olya too much carbohydrate. Muli kawunga? Yes, kawunga, mugaati, muceere, enne, wheat, chapati biki. Lya carbohydrates gozigattako ebintu nga proteins ne vegetables. Bw'olya too much carbohydrate ojja kuwunya akamwa. Bw'oba tonywa enough water nobeera dehydrated ojja kuwunya akamwa. 3. Waliwo ennyama ewunyisa akamwa. Waliwo emmere nga yo natural ewunyisa akamwa ng'obutungulu biki bijja ebimu biwunyisa akamwa. So bw'oba olya obutungulu buno thinking about you munno fuba okulaba nti naye abulya obutungulu obubisi because naye abulya mwembi wabenga tewali bwemba mwembi mubulya you don't feel the effect. How about ayinza okuba tabwagala how about notubulira bw'oba olidde obutungulu how do you get rid of that smell? That smell is taken up by the body so you have nothing to do about it. Ate bw'onuuna omucungwa
I'm telling you, can I emphasize? Can I emphasize? Good, olusululi lubeera taken up by the body. Omwa natural ne gubanga guwonya garlic. Era oluusi omuntu alya enough garlic, oluusi ne sweat yebe efulumya garlic. So nesusu. So fuba okulaba nti munno if you're a fan of garlic. Yes. So emmere tuvudde ku mmere, tuvudde ku mazzi, tuzze ku vegetables. Vegetables are very important. Nga bwe twazigambye ku baana, they help in detoxification, they help in making our body cleansing. So fuba okulaba nti vegetables, ekyo nakyo is one of the biggest reasons lwaki abantu bawunya akamwa. Okusirika kuwunyisa akamwa. Okufast enjala. Enjala naye okusibanga bw'oba tolya. Okulya obubi is bad. N'obutalya is bad. Kati mu kisiibo. Fuba okulaba one thing for sure nti you between 6 ne 6 ey'ekiro taking enough water. 2, nyumyako tosirika nnyo. Those are the factors that will decrease on olusu olubi. Because you are not supposed no kusenya. Because okusenya is okay. And scraping your tongue. So bino bebisanga oral hygiene nga teri nungi ojja kuwunya bulungi mu kisiibo. 2, ne MPs abakyala abamu whenever they have monthly peas by giving off. Naye nga bikwataganirawo. The body is saying I'm not comfortable. Omubiri gugamba nti siri bulungi. Chichi, the smell itali very nice ey'omusaayi ogwo. Not necessarily the smell y'omusaayi. I'm talking about the mouth. Oluusi abakyala abamu MPs zibaleetera stress. Because wagambye is stress. Yes. Okay. Abamu ziba stressing. So stress ezikola ki. So solution. Akati, for example, nze mukyala wange bwe twagetinga married nga MPs ziri very painful. Zabeeranga very painful. Naye somewhere along the way twali tetuli ready kuzaala n'atekinga ki contraceptives. Somehow when she took the contraceptives ne zibalancing her hormones. So pains ziri ziyalina mu buwala ne zigenda. So the most important thing bw'oba ofuna bad smell, gende wa gynecologist. Mugambe buli lwemba MPs mpulira olusu. So he will know that your body is stressed and he will find a solution to you other than rushing omusawo w'amanyi. Bannange buli omajje omusawo w'amanyi. Okiwulidde? Naye nga really olusi tekiva ku ekyo. Farida, let me tell you, waliwo endwadde olusu okuva mu kamwa or halitosis, your body is complaining there's something wrong. Either you're eating badly or you're not eating something. For example, sinusitis. Oba ekiwoobe. Omuntu bw'aba yalwala ekiwoobe. Amazzi galegama. Ekiwoobe yemu sinuses? Yes. Okay. Senyiga oyo atawona. Munda tulina n'ekiwanga kinyi. Yes, kyekiwanga. Nalwala ekiwanga, nalwala ekiwoobe, sinusitis, rhinitis, oyo gogolimbo yenna kintu kyekimu. Naye various degrees. Bireeta kamukunya. Now, amazzi gagenda ne galegama, omanyi omutwe gulinamu ebituli. Ebyo ebituli bye bituyamba n'osobola ensingo n'esobola okuguwanirira. Because if ebyo ebituli tebyalimu, twandibadde tutambulanga dinosaurs ng'omutwe guli. Because dinosaurs tezaayina ki? Bituli. Now kati fe evolution yaleeta ebituli mu ki? Mu gundi. Kati ebyo ebituli biri lined oba biriko akabebenu. Okiraba ka membrane ako bwe kalwala. Kaleeta amazzi. Kati bwe kaleeta amazzi, amazzi ago bwe galemugama nga tegaggiddwamu gatandika okuwa olusu olubi. Heavy metals zijja ne zibeeramu, that is 1. 2, kwegamba because amazzi ago gabeera ne proteins gavunda, okiraba gabeeramu mucus oluusi avunda. Kati ki ekirina okubeera? Kyova omuntu w'ekiwoobe, it is very important. Naawe ne bw'ojjeewo omusawo w'amannyo ab'ebiwoobe kubanga Katonda bw'akuyamba ebiwoobe n'ebikulumisa amannyo, then you go to a dentist. Ye yakuwabula. Kati era naffe tuwa first aid.
because bw'ojje wange nenkulaba nga walwala ekibonyo nkuwa amazzi ne draininga nkuwa eddagala ly'amazzi n'otonyeza mu nnyindo no draininga n'ojjamu amazzi gali. That is 1 2 nenkuwa antibiotics. Kati bw'ogaana okuwona awo nkusukumewo omusawo owa ENT ow'ennyindo amatu n'emimiro. Oyo omusawo mu kunsuza mu kamwa mukulu nnyo because takoma ku sinusitis. Nja kukiddamu omusawo ow'ennyindo amatu n'obulago mukulu nnyo ku nsuza omu kamwa kubanga takoma ku kiwobe. For example, Farida abantu abasinga agenda n'azuuka ku makya ng'alina obuntu obumutuga n'akolera n'asika ennyindo tuziyita sinuses. Obuntu buba mu mutuga buli eno ng'awuli ayagala kukwata kasikeyo ebimutawanya. Omuntu alina obuntu obumukwata mu kamwa manya owunya akamwa. Can I repeat? Bw'okeera ku makya n'okolola akantu nga katono keeru manya owunya akamwa. Ekyo kitegeeza kiti yo goni tonsils zikwata emmere kati emmere n'evunda n'ekwata keka akantu eventually akava mu kamwa. Now ojja okawunyeko bwe kawunya omuntu akafulumya bwe kafuluma bw'okakolola ne kafuluma kawunyeko bwe kawunya n'olusuulo bwe luwunya. Abantu abo olusu oluvudde mu mmere ekwata mu adenoids or sinus ogundi tonsils mu lulimi olwangu batira oba owunyanga diapers biwa omwana omuto. Yes. Pupu ali mu diaper. Amazeemu hours nga 2. Yes, pupu w'omwana ali omuntu awunya pupu ng'ow'amaana wa diapers. Oya abamanya nti it is tonsils zitereka emmere. Now tulina n'omusawo manya tulina ne condition endala bayita Zenker's diverticulum. Zenker's kitegeeza nti olina ensawo mu bulago bwo ekwata emmere. So kiki kyolina okukola? Fe usually omuntu bw'aba olusu omuntu bw'ajja n'acomplaining olusu omusawo w'amanyi nenkukebera nemmala okujjaja byange nebikola ki nebiggwawo. Ng'omanya nti ebitulimbizi bye kabooli tumuggyemu mwadde bicarbonate omuntu akyava mu olusu. Please, it is inside. It is time to go to ENT. Y'omusawo addwako n'akebera toyina Zenker's. Nakebera but jukira naawe gwe wennyini omuntu soka weffe kundya kunywa ne buli kimu. Sobola abantu abamu babeera n'olusu n'abeera nalwo all their lives. Lwaki finding olusu lwe we luva olusi kibeera very difficult. So follow those steps. Tandikira mu makaago feeding biki olubimaliza gende omusawo w'amanyi anoonye gende omusawo w'ennyindo n'amatu n'omubiro. Oyo bw'amaliriza ng'arolinze out Zenker's ey'obulago tonsils oba sinusitis olwo tugenda nga sinnabagenda omuntu ayina sinusitis Zenker's era naye abawunyanga diapers biwa abato. Now ebizibu bwe biba biri mu alimentary canal. Katukomewo doctor. Tutandikire mu alimentary canal. Okay. Tukyagenda maaso Dr. Robert Kironde ye mugenyi waffe olwaleero. I'll give you a chance to call in I think in the second half of the third segment gye tuddako. Awo mubuuze byonna bye mwagala okubuuza ne mu kitundu ekisembayo. Tavaawo tukoma. Thank you so much. Tukyagenda maaso twogera nsonga ya kamwa
wekaba akawunya, what is causing it besides ebiri munda mu kamwa ako? Doctor alina byamenye because your toothpick kyabadde kigwa muli. Tonywa amazzi. Onywa amazzi. You're dehydrated. Olya carbohydrates njerere. Tolya fruits. The vegetables. Tonywa enough water. Osokola amannyo. Tosenyanga ogenda kwebaka. To scraping oyina ekiwobe. To scraping your tongue. To by the way ekiwobe kino Farida njagala kyogeramu katono nti bw'oba omanyi oyina ekiwobe katono agendewo omusawo wa ENT first things first bw'oba obeera osula mu blanket kyusa beera na duve kati walwadde endwadde z'abagagga please forget about the blanket genda ogule duve because ekintu kyonna ekiri fluffy ekiriko obwoyaboya kijja kukwata enfuufu kikukume mu mbeera eya sinusitis oluusi kantu katono nnyo akakulwazizza ekiwobe carpet eve mu nyumba entebe zirina ebyoya kapa embwa zisigale bweru teziyingira mu nyumba so ebintu ng'ebyo biyinza okukulwaza ekiwobe so fuba okulaba nti oba oluusi they begin with allergies ekintu kyonna ekikuleetera allergy kyewale ebimuli ebiyitiridde mu compound kendeza ku bimuli nsigaze emiti waliwo ebimuli ebitalina flowers. So it is your compound, the pollen. Your compound can look good with herbs or maybe into ebya green. Naye nga tebireeta bimuli. So waliwo ebintu ebirwaza ekiwobe byosobola okwewala. Ekimuli tukyewala lwa pollen oya. Yes. Kati ate ne ani atambuza pollen nantuukako oba ye yeetambuza ye atambulira mu mpewo kati n'ekirala Farida kyenyagala okutegeera kyenyagala kukakasa nti fuba olwadde ekiwobe fuba okulaba nti oyoza wansi nga tonagenda bamusawo wakiwanga sooka olongose wansi w'ekitanda kyo waakiri buli wiiki oba buli nnaku bbiri ekyo kimu ekyokubiri wabaayo enfuufu ejja kuyisa bubi ekyokusatu kitchen n'ebinaabiro bikula mold bye bimera biri mu ttuluba ya mushrooms kozi kyeki ekitiko waliwo obutiko obutalabika bwe bayita mold obuyinza okukula mu kinaabiro oba mu ffumbiro kiki olina okukola tandika okukola ki okulongoosa effumbiro ne otekamu kajiki katono mu mazzi g'okozesa jiki natta obutiko buli so that obutiko buli bwe buba buzze wogamba obutiko oli agenda wansi buli oba tobulaba oba ng'oyagala okulaba ekika ky'obutiko obwo dekawo omugaati ewiiki ojja kulaba nga bumereredde ku mugaati so bubeera mu bitundu bingi nga tobulaba oluusi tobusobola kukutegeera so fuba okulaba nti obunaazaamu oteeka amazzi matono buli lwoba osiimula effumiro teka amazzi matono mu jik manya kajik katono mu mazzi then yoza kati awo olyoka ogende ew'omusawo wa ENT nga biganye olwo bwe bimala okugaana then ENT n'atandikira because oluusi ekitulwaza kibeera waka kibeera kyangu nnyo naye nga ENT doctor ena kyayinza okuwa nakiwonyeza ddala nga n'ebyewaka tebikyakwafittinga the blanket the fluffy things on our blankets kyenyagala okutegeera kyenyagala nkubuulire nti ebyo ebintu they are called allergens kyekintu ekitinkuula obulwadde kati oli ne bwakujjanjaba atya nga waliwo ekitinkuula obulwadde obwo tojja kuwona n'endya embi bannange tulya bubi naye ate tulowooza nti tulya bulungi ogenda n'olya chips ne chicken obiri keeki n'olya n'olowooza nti oli wakabi nnyo naye neweerabira vegetables bw'otalya what amount of quantity is good enough for you to take in a day for example is that vegetables kofe tumanya akava akalirwa ku mmere yange is good enough n'engeri gye mukulirizamu vegetables ndaba nga abatalina kutulya otute green ye katu ekyokubiri envendiiro ezo zemufumba zemukola muzisiika ne zitta ekiriisa ziri supposed okubeera steamed oba
kwisaamu omukka oba kusibira ku mmere naye ffe tudda mu fumbiro ne tusiika ne tutekamu obutungulu ne tukaka ennyaanya byonna butto n'abyokya ebiriisa ne bivaawo kyovula abasawo tugamba bannaffe nti mulina okuyiga okulya ebibala bino oba ebiriisa bino nga bibisi kyovula essaawa eno tugamba nti palsi oba cotmeal ne sirale mufuna blender mu blending obinywe biwunya bubi naye bikuyamba nnyo mu nsu bikuyamba nnyo mu nsu ate era ebintu ebyo bw'obinywa for sometime ejja kuwulira nga obulamu bwo bukyuse. Okay, before we went for a break tubadde tutandise okwogera ku which canal is that? The alimentary canal. Abantu abalina ulcers, abantu abalina ekizibu mu bulago mu alimentary canal okutandikira wano bajja kunyanga bbi yennyini. Yes, bajja kunyanga bbi yennyini era bw'olaba nga olusu si lwa biwa bato ng'olusu lwa biwa bakulu manya obuzibu buli mu alimentary canal. Because alimentary canal yekola omuli olubuto omuli ebyenda omuli obulago wano waggulu wansi obulago waggulu ate bwo bwa muntu mulala naye physician oba omusawo w'emibiri yate yakola ku ebyo oba general doctor ate yakola ki ku ebyo nti nga tonnagenda wa physician ate general doctor waffe wa bulijjo oba omusawo yenna asookerwako asobola okufindinga solution olina ulcers olina ki then nalyoka kusukuma. Now omuntu alwadde lungs kozi baziyita amawuggwe. Now omuntu alwadde amawuggwe naye muntu bwangu wakuwunya kamwa. Now tugenda ku sigala ono mu kuwunyisa akamwa mo. So awunyisa akamwa because okaza amawuggwe, awunyisa akamwa because oleeta ekizibu mu mawuggwe already ye yennyini alina olusu olulwe. Now kati ate zino after effects okaza obuki amawuggwe oleeta ekizibu mu mawuggwe omubiri nkutandika okucomplaininga notandika okuwunya. 2 Farida omuntu bwawunyanga amagye amafu. Amagye amafu we are talking about simpi could be simpi naye omuntu bwawunya amagye amafu manya omuntu oyo alina ekizibu ne kidneys ensigo bw'owunyanga omunno bw'awunyanga amagye amafu mugende ewa physician manya tutandikira na general doctor agenda wa physician mangu atandika okufindinga solution nga akasu akamuvaamu is magye amafu simbu abejjagadde no alidde amagye ne gavaayo. Yes, omuno bw'aba awunya olusu lw'amagye amafu manya nti ensigo zirina ekizibu. So generally njagala mutegeere nti tulina bw'oba mu kujjanjaba olusu gwe musawo asooka gwe musawo asooka sooka omanye embeera zo ziri zitya okozeewo ki okulongoosa embeera zo ziyinza okuba zireese ki olusu then tandika okugenda mu basawo. Oyinza okusanga nga empisa yo yokka eyinza okugjawo olusu. Lifestyle determines a lot in halitosis olusu olubi. So Farida ekyo kikulu nnyo. 2 twagambye nti ensigo. Now omuntu bw'aba awunya ebibala ng'awunya that sweet smell of ebibala nga teyekubye na
perfume fragrance fragrance nenga kamuvamu buvi awunya ekibala kiringa ekivunzevunze marega ekibala ekirungi no ekibala ekivunzevunze bwekityo ekina engeri gyekiwunya tekiwunya bubi nnyo but it's tolerable, it's nice, it's like that. Manya nti oyo omuntu alina problem ne liver oba ekibumba. Okay, owa kidney awunya magi. Awunya magi. Ow'ekibumba awunya nga bibalabala. So empunye eno engeri omuntu gyawunya oluusi ye kusukuma ew'omusawo sente buli lwowunya akama odduka wa musawo w'amannyo. But nevertheless omusawo w'amannyo yatandikirwako. Zino ensi endala z'oli kwogerako zireetebwa problems ku organs endala. Yes. Zonna zifubutukirayo mu kamwa oba zonna zisinga zifubutukira mu kamwa but n'omubiri oluusi guzikola ki naye basically zonna ezisinga zifubutukira mu kamwa. Zirina engeri gyezifubutukira mu kamwa. So really generally ekintu obwoba ofunye obuzibu njagala tutegeere olusu oba halitosis lutegeeza nti nina ekizibu omubiri gwina ekizibu. Now it is up to you ogw'omuntu okudecidinga oyita mwani tunoonye olusu luno luvaawa. Tutegeeraganye doctor. Otukoze bulungi nnyo nojja kubanga I can notice from the feedback wano ku line nti abantu ebintu ebisinga bino tubadde tetubimanyi. Yeah, so let's take calls. Mubuuze doctor what you want to know. Hello. Hello. Yes. Yes, good morning. Yes, Farida. Wanje. Hello. Yes. Thanks for the show, dear. You're welcome. Kati mbadde mbuuza doctor. Yes. Mbadde mbuuza doctor Farida. Gyetukuwulira. Kati nze nina obuzibu. Naye sitamanyi kintu kale bw'agambye okutestinga okukomba ku lugalo then afterwards n'owunyako. Nze ekyo bwe nkikola zipaanawo mbasuulira muka mubi. Naye buno bw'agambye obumere obwekwata eno ku bulago. Butera okujja ate bwe mba mbuyina mulinga tebunawutandika kunkolokota. Nze mba mpulira bad breath ng'evaamu. Naye the moment I clear the throat ne buvaayo, I will spend like a month or 2 months nga sinakuddamu kuwulira ogw'omuka omubi. Kati mbadde njagala kumanya yadde he's a dentist. Obwo obuntu busobola okuba treated ne buvaawo ng'emmere tekyekwatira eno oba. Ogambye buli ku mumiro wali ogezeeko n'olaba ENT doctor. Bubeera eno mu mumiro naye bwe tebunaaba kutandika kunkolokota nti embukiriyalinge buveeyo. Nze mba mpulira bad breath era wemanya nti kati buze. Then bwe kankolokota naye nkakiriyalinga ne kavaayo. Of course ko kaba kawunya. Kati I will spend like 3 weeks or a month nga sinaba kuddamu kuwulira that bad breath. Kati kyembadde mbuuza azipaanaawo siguwulirayo mubi kuba tekaliiyo. Kati awo ne munne naye aba awulira nti akamwa akawunya oba kuba kati ngezaako okutesinga kiri kyagambye nothing comes out. Kiwunya bubi. Kati munno gwe wali omubuuzizaako oba alina kyawulira? Wali omubuuzizaako munno oba alina kyawulira? Oba omuntu akuli okumpi? Naye nga wali olabyeko ku ENT specialist? Wangi? Wali otutte obudde n'ogenda ne weebuuza ku mukugu mu byekiwanga? Yeah, I once went to Mulago naye nga bw'omanyi processes ezo ziba mpanvu ne bantwala mu x-ray ate saafuna results ate ne nvayo saddamu. Kati Farida mbadde njagala kuyamba ku mukyalo oyo. Maama once upon a time nange nalina ekizibu ekyo. Emmere yakwatanga mu bulago nga ggwe bwekwatawo nga nange olusu omukola ki ndumvaamu olubi. So maama wange nagende wa ENT surgeon. Bwe nagenda wa ENT surgeon nze ekirungi nali specific ng'ekizibu kyange nkimanyi ng'obuntu buno bujja once in a while. Ne buntuga ne mbukolola. ENT surgeon nagenda n'abunongosamu yali na by Dr. Kasulu we Kampala Hospital yannongosa gundi tonsils n'ajjamu tonsils ezo
and kati ndi much better, but njagala otegeere nti era still you continue looking. For example, like sinuses zange nazo zireeta problem, ekyo tekikwata mmwe kane naffe kitukwatako. So kati ngenda mu process ya kujja kuki kunongosa sinuses but draining, because I need the surgery to have them to drain them. So oyinza okusanga olusu luva mu nsonga nga 3. So ogenda olulinga kem kati nze lwali luva mu nsonga 2. So nensoka nulinga ki out gundi ne lukendeera. Kati now nneeyongerayo omusawo wa ENT anongose sinuses. So nyabo kyenkusaba gwe engeri gya nnyinnyonnyodde ekikyo kiri so specific, genda ewa ENT surgeon. Kampala Hospital waliwo omusawo omulungi ajja kwanguyira ebimu ne ku Platinum era nawo waliwo omusawo. Waliwo ne ENT specialist gwe nakyazaako wano ali Upland somewhere Wakaliga. Yes. After Ivy's. Yes. Ivy's Hotel. Yes. Farida now. Yes. Farida now, you can refer them to that Dr. Sempagara. Nyabo Farida funa namba ya Dr. Sempagara akuweereza Dr. Sempagara jakukolako. Yes. Okay. Omulala ali ku simu. Hello. 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 Hello, Sebo. Hello. Wanji mukwano tukwaniriza. Jebale ko nyabo. Kale bambi nawe jebale. Kale nyabo. Kati mbadde onsala ku namba yomukwano mbadde nagenjagala twogereko. Ya doctor. Tugenda jibawa. Sigalako tugenda jibawa ku end of the show. Okay? At the end of the show, we will be sharing his number. Asangibwa Najana Kombi? Nedda Katwe. Wano Katwe wansi. Ku Dino Dental. Yes. Okay. Katwe ku Dino Dental tutunuddemu BMK total. Okay, hello. 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 Mwanji mukwano. Nzaba Mr. Flavia. Yenyabo. Yes, Flavia, ovuteko. Johnson, I hope this is a joke. In the morning, my tongue is red. At lunchtime, it's green. Then at night, it's blue. What could be the cause? Johnson is a comedian somehow. I want to assume you're kidding. I don't think he's a chameleon. A comedian. No, chameleon changes color depending on good. Nevertheless, Farida, don't take anything for granted. Once upon a time, I told somebody that I'm allergic to quinine. And he never believed me. He never believed me. Tiakiriza nti omuntu asobola okufuna allergy ya quinine. Farida nange nali nkimanyi nti nina allergy nesimanyi bwe nakkiriza omusawo oli okunkuba empiso ya quinine wayita eddakiika 15 nga omubiri gwonna gugenze. So nga ninga ayidde era omubiri gwonna mwaka gwali 98. So tusoke tulabeko naye ssebo bw'oba tofuuse chameleon wansose nojjako ewange Johnson alimba. Johnson, you're lying. Kankuweeyo. Hello, ali ku simu. Hello. Wanji? Jebale ko nyabo. Kale bambi nawe jebale. Ndowooza nkubye wrong number. Mbadde nkuba ku NTV. Kwoli yogera. Yeah, njagala kwogerako ne Farida. I have a problem with Please my go ahead. Go ahead. My teeth. Your peas, your kid. My teeth and my baby's Okay, you get a doctor. Please go ahead. Thank you. Hello. You get a mukwana. Farida jebale ko nyabo. Kale bambi nawe jebale. Bambi musawo mwebale nnyo kati nina omwana wange. My boy is 7 years. Agenda making a 7 years next month. Naye ayina problem n'amannyo. Kati last year gatandika okushakinga milk teeth. Nindowooza nti oba ki negaddamu we nali ngenda gajjamu negagaana negaddayo negaguma then nenziramu negaddamu neganyenya again era negaddayo
kati the fourth time January this year era negaddamu neganyenya so nemutwala mu ddwaliro wali kupandento ne bamujjamu naye from 21st of January tegamiranga paka kati wagajjamu last year bajjamu gawa when last year no this year bagajjamu this year kyokuolaba nga teganaddamu kumera it is too early, my dear. Kati, my dear, it's a little bit early. Guminkirizamuko ojja kutandika okweraliikirira ng'omwana awezezza emyaka 9 you have a reason okweraliikirira. Nevertheless abaana abamu lwaki amannyo ganyenya ne gaddamu ne gaguma ne ganyenya tubawa abaana ebibala ate ebiri hard. For example, mwe carrot nkalu. Togisala jimuwa jigayi. Esobola jimenya. Yes. Esobola okukula mu ezo carrots, cucumber, ebikajjo, bichi bikula amannyo. The trick is about the feeding. Engeri jemulya. Now abaana tubawa ebintu ebigonda. Era naturally gajja kunyenya gagademu. So eneeyisa ebizibu bye tulina kati ebimu neeyisa omwana muwe ku mmere ekaluba agikole ki agigaye vegetables zikaluba. Okay. Yes. Bwe gatandika okunyenya that is. Yes. Mutandikirawo nga bukyali kifuule habit. Ojja kusanga omwana oto omwana atandika okula amannyo ku what age? Abaana abamu batandikira ku myezi 4. Okula emyaka 4 myaka 4 naye ate okumera amannyo nako kutandikira ku myezi 4 abaana abanguye nnyo omwana akoze ki omwana anywa abadde fed well atandika okubeera amannyo myezi 4 5 6 naye buzibu ennaku zino we think it's normal omwana okujja amannyo myezi 9 nze we nakirabira omutabani wange ye yagenda najja amannyo ku myezi 5 yagenda okutwagenda omuzaala nga tuye experience ku baana naye ate bannyina bajja amannyo omu ya going as late as 9 months era omwana oyo yatukalubiriza nnyo mu feeding so feeding esalawo ddi omwana lwanajja amannyo lwanakuula 2 the earlier we gajjira era the earlier we gatandika okuvaamu. Yes. Okay. And that means good feeding. Sobola obwana bw'ekyalo obukola breastfeeding 24/7 tebufaanagana na bwana b'omu kibuga. Bwana b'omu kibuga bwe businga okulwawo okujja amannyo. Abaana b'omu kyalo feeding issues zitandika okuyingirawo ng'ate bakuze. Ab'omu kibuga si be bali obulungi okusinga ab'omu kyalo. Nedda munnange breastfeeding kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omwana. Ne bamaama babateekako naye nga tebabeera na mabeere because bo bennyini tebalidde bulungi. Yes. Aliko ssemu. Hello. 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 Wangi bambi. Mwasuze mutya. Twasize bulungi wasize otya? Hello. Twasize bulungi wasize otya? Nyabo mwasuze mutya. Twasizeeyo. Bulungi. Kakati dokita nze nyina ekizibu. Ekizibu kye nnina bwe mba mmira mpulira nnina kye mmira naye nga in actual sense siinaayo kintu na kimu kye mmira. What do you mean? Yes, alina ekizibu kye kimu n'omukyalo oli. Bw'aba Kakati amira. n'ekirala. Alina ekizibu kye kimu n'omukyalo oli kati alina okugenda wa ENT. Ne gasanyalala. Bw'oteekayo ekinyogoga for example. Nedda gasanyalala ne gamala ng'omwezi mulamba ne gamala ne gaddawo. Nga tegakuganya kulya. Kati Farida okusanyalala amannyo okuva ku nsonga ziri 3 oba 4 oba 5. Ensonga number 1 ayinza okuba yalwala kaboole. Ensonga number 2 ayinza okuba brushing n'amaanyi. Nga kasanya kakaluba. Yes. Ensonga number 3 ayinza okuba ayina ebituli ku mannyo. Ensonga number 4 ayinza okuba anywa nnyo acids. Anywa nnyo acids. Ebintu ebirimu acids. Nga biweyarinzewo amannyo. Things like oranges. Too much orange. Lemon. When the acids are many, nga waliwo side y'erinnyo ya root eri exposed. Nabyo bireeta okunyenyera. So buli root oba omulandira gw'erinnyo is getting closer to the gum. Yes. When it gets out of the gum, ofuna issues with acids and cold things.
and cold things and And even hot. issues, yes, and even issues oba ofuna ebizibu n'akasenya because omulandira bwe gubeera guli kungulu bw'osenya bwoti omulandira akasenya kasala mangu omulandira. Okay. Omulandira bwe gufuluma musobola oguzaayo? Basajjare naye usually kyetukola tukunaaza amannyo, ne tumala okukunaaza amannyo ne tukuwa desensitizer ne tugugumya. Yes, because kibeera kya bbeeyi nnyo oluusi okulongoosa egundi. Ate nga bigenda kunnumira bwereere. Kabenza kutaluma sente amannyo. Alo, ali ku ssimu. Alo. Hello? Wangi ssebo? Wangi? NTV? Yes, Park. Kakati nabo. Hello? Yes, ssebo tukuwulira. Tukuwulira taata. Okay, nze nina ekizibu kwegamba bwe mbeera awo amalusu ne gandakira yadde sinasiye ndyawo yadde soogera nga ndyawo kirise ne gandakira nikolola nnyo nnyo bwaife. Amalusu gakutuga, gakulakira. Erinyabo. Yes. Now, amalusu kati nze bwe mbeera stressed neeruma. Ng'oba togaaya? Bwe mba ndya. Nga neerumye. Nze mbaye naye nange bwe mbeera ndi stress nfuna obuwa mu kamwa. Yes. Waliwo aphthous ulcers zo zijja buzzi. Kati abantu abamu afuna aphthous ulcers. Kati ate nze kyeyongerako bwe mba ngaaya olumwa Osanga weerumye. Mba naakayitawo eddakiika nga 2 nga nziramu nga nnumawo. So usually waliwo ebintu ebijja ng'omubiri gugamba hey gundi Tereera weesulise. kakkana kakkana oyo gw'oyagala ennyo tebakuzaala naye. Okiwulidde? Oyo gw'owaayo ennyo tebakuzaala naye. So stress ekola ebintu bingi. Stress ereeta kamunguluze, stress ewunyisa akamwa, stress ekwerumya, stress ereeta aphthous ulcers, stress oluusi amalusu ne gatandika okutuga. So tusooke tukole ku kintu kya stress, then tulyoke tulowooze ewa ENT. Ate tugenda mu balala naye sooka okwakinga ku stress levels. Yes. Stress no gasi mwangu kujjanjaba my friend. Ahereza, my baby is making a year now, but Yes. has no teeth yet. Yes. Ahereza, please, you're feeding your child badly. Period. You're just feeding that child badly. But anyway, Obayinza okuba nga slow developer. Between our late bloomers ne early bloomers. So what is the naturally, more? olusi kiri genetical. Olusi kiri genetical ng'omwana ali late bloomer or early bloomer. Olusi ne feeding. Ne ate Farida, I have noticed in my 20 years of practice, era bw'ogenda ku page yange ya Dino Dental Kampala, ojja kusangayo abaana 2 abataakulirako ddala mannyo wano. Paka ku myaka eme. Tegaliyo. Balina emyaka eme. Omu basooka okujja nga omu yasooka kujja nga ali 3 years, kati ali 7 or 8. Amalala gonna gakula, but these two. Yes, these Wow. two tezajja. Era bw'ogenda ku page yange ya Dino Dental Kampala, you will find those kids. So kati simanyi condition oba wafunye condition y'abaana, but the kids nze mbalabyeko, nze nabateeka ne ku page yange. I talk to the parents. So the teeth won't be coming. They won't be coming because there are no teeth buds. Ensigo ez'amannyo Teziriwo mu that particular area. Yes, era nabalinda ne baweza at least 7 years, because by then abamu baali bato, omumu yali muto nnyo, nenkuba x-ray nga tewali nsigo Kati abo tujja bakolera bafunira dentures. Yes, tumulinda n'akula. Okay, Ne usually tumuteekamu ekintu kye bayita space maintainer ne tulinda n'akula, so that because amannyo gano buli Katugenda tuwummulemu tutandikire awo, plus we'll take more calls nga tukomyewo please.
Okay, thank you so much. You will be taking your calls. Better straight. We'll you know what to do. Kendize Dabosco TV, you're tuliziganye mu dakiika oba seconds ntono nnyo benkobuuza kyayagala okumanya, so you can give chance to another person. Hello? 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 Yes. Good morning. Hello? Good morning. Jebale kunyabo. Kale mukwano nawe jebale. Kakati nze mbadde mbuuza nti omwana wange wa mwaka gumu naye awunya akamwa. Wabadde naffe mu kutandika noza teyabaddewo. Twayogedde ku nsonga z'abaana okuwunya akamwa nga twakatandika. Naye kakugiremu katono briefly. Sure yabadde yakatandika. Reason number 1 njagala otegeere maama nti okuwunya akamwa k'omwana kuva ku nsonga how you handle. Mwana ayinza okubeera stressed nga byomuwa tabyagala, ayinza okuba byomuwa tabyagala, ayinza okuba tomusitula kimala, ayinza okuba tomuwa biseera ng'omwana ali stressed, ayinza okubeera stressed ku byomuwa ebyokulya byalya, ayinza okubeera ali stressed nga tomuwa budde ng'omwana omukaabya nnyo. So stress esobola okukola ki okuwunyisa akamwa k'omwana. Sooka okole ku stress. Now omwana ow'omwaka ogumu oba oteeka okuba nga baintroducinga dda ebyokulya vegetables naye nga ziri mu liquid form, okuba carrot nogimuwa, okuba bananas nomuwa, apple avocado omuwa omusupplementinga, because ebyo byebintu ebikola detoxification, because omwana alya ebintu byomu factory bingi, olina okulongoosa omubiri, process omuzungu gyayita detoxification oba mu luzungu olw'amangu cleansing. Naza longoosa munda y'omwana. 2 bw'omala okulongoosa omwana anywa ekimala. Omwana bw'aba tanywa kimala, please go again, funa we bw'aba akulemeredde funa nutritionist ku mwana oyo. Baby ngoyo osooka ate wa nutritionist. Yes, because abaana usually nange olaba nange ndi musawo nakaluubirizibwa okuwuliriza abaana bange ne babeera stressed. So now naawe sooka bw'oba already olowooza nti olina okugulaba omusawo, sooka ewa nutritionist fuba okulaba nti omwana alya, genda mwana migimu mulabe engeri gye muliisa omwana oyo. Bwe munaamala ng'olusulu weeruli genda ewa pediatrician. Abaana so si wa musawo w'amannyo. Omusawo w'amannyo oba ozze wakyamu. Okay. Omulala ali ku simu. Hello. 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 Hello, Farida gye baliko ba? Kale mukwano gye baliko. Hello. Tukuwulira. Yes, tukuwulira maama. Kakati Farida nze nina mutabani wange. Hello. Tukuwulira. Yes, tukuwulira maama. Mutabani wange tannyenya amannyo ogenda okulaba nga gameze nga limeze mu maaso galinaalyo. Agerekana. Takuula. Agerekana tegasheekinga. Kati ne muwala wange wa myaka 6 yakakuula amannyo 2 kati niralikira baana yayinza okuba nga mutabani wange ono atanyenya mannyo. Mutabani wo teyakuulako n'akamu. Alina emyaka emeka? Alina emyaka 9. Takuula nga linnya? Takuula kubaga omutwala ngenda okulaba nga aligera akanye n'omutwala mu ddwaliro ne bajja muli ne yali alina okunyeenya. Lino erisigala kyokka ate gameze bubi tegali ayiniddusi alimera mu maaso galinaalyo. Kati gonna gali disorganized mu kamwa. Okay. Kati Farida kyenyagala okugamba nno abatuwuliza tebatusukumye mu program y'abaana. Now because abaana it is also a very wrong wide topic. Now 1 omwana agerekera lwa nsonga ziri 4 oba 5. Ensonga esooka feeding. Omwana tomuwa ensolo yaffe, ensolo gwe nange twakula tulya bikaluba. Now twagenda ne tufuna neeyisa enzungu ne tulya ebiri soft. So tuba tulina okugenda ew'omusawo w'amannyo n'agakuula. Omwana omuwa ebintu biri soft. Oyinza okuba omuwa ebintu biri soft. So yiga okumuwa ebikajjo kyokamba byanaagaaya n'aluma. 2
abantu bagerekera because of intermarriages. Now omuganda ow'oluba olunene ayinza okufumbira omunyankole oba omuteeso ow'oluba olutono. Now omwana n'afuna amanyo g'omuganda ag'oluba olunene then n'afuna oluba olutono ago amanyo naturally tegajja kujja mu kamwa. So oluusi it's about genetics. Ng'amanyo geeri gaba mangi manene. Yes. N'oluba lwe lutono. Yes. Kati reason number 3 tutijja banange Farida abazadde tutijja luno. Omalanga daddy katukwegamba otyokuula erimeni wala lyo likula likula nze ndabye akajanja really mu busawo bw'amannyo ndabye akajanja. I have to be frank, ndabye akajanja kati ate Farida, let me tell you, nze aba akajanja mbaagala nnyo because lwaki nange nenkola nze abantu benjagala okukolamu ssente akajanja. So awakajanja mubiringa tufe abasawo tulina disturbance fee. So leto omwana wo nja kumuhandlinga tajja kuvaawo ng'akaabe, but please pay my money. Pay my money because omwana wo oluusi ansambye mu lubuto, oluusi anfujjidde omusaayi. I will handle, but please but to come payment towards that because olina akajanja. So one of the reasons is it fool's fees? I know what stupidity fee, something like that. Oh my God, stupidity fee. Tujita good. That disturbance fee. I will tolerate your child. But please pay me my money towards that. Okay. So tugana okula abaana amannyo mu kiseera ekituufu tutijja omuzadde agenda n'aleeta akanye Farida nze oluusi binnyumira oli n'aleeta akanye nga ddala kakolamu nakama nze ndese omwana wange kumukuula omwana wange nti okay fine I will remove that tooth but at a certain fee nga ntoba n'omwana nga negayira omwana wo nga tuzannya. Jjukira omwana oyo nina okuzannya naye ne mubuzaaza time eyo mba nzikozemu abalwadde bange bameka basatu. So please bwe nkwogeramu emitwalo 10 tonyiiga manya nti ontwalidde. So tukendeeze akajanja n'ekyejo tukole ku baana. Yes. Now ensonga ey'okuna kiyinza okuba nga ddala omwana gaganye kubanga waliwo batuuka mu ddwaliro nga ddala linyeenya ng'omwana tewali kajanja naye nga ddyo liganye. Eri waliwo omuntu nga naturally nakugibwamu mu ddwaliro ng'erinnya kalubu. Yes. Okay. Mutabani wange ono Shamira Kantengwa, mutabani wange yavaamu permanent tooth. Is there any chance of it growing again? He's 7 years. No. I repeat, no. Elijja kula. Bwe liba liri permanent. Omwana wa 7 years abeera n'amanya gali permanent gali 8. Okay. Can I repeat? Omwana ali 7 years abeera n'amanya gali permanent 8. Abeera n'abiri wano, n'abiri wano, n'abiri erimu wano, n'ebiri. Gana bayaga kula. Yes. Gayaga kula zabanga nasijukira gakula. Eyo permanent tooth yo woluwe emyaka 6. Ngejje mabega w'obugego buno obwewukito yongejja kungulu teba ka baby tooth yo etera kujja ku myaka 6. Myaka 5 ebeekedde nnyo naye etera kujja myaka 6, myaka 7 ebeekeriye. So omwana ow'emyaka 7 musuubira okubeera ne permanent teeth 4 oba 6 bw'abeera ale bloomer. Now bw'aba jjeemu one of those liba ligenze liba teriridda. Liba ligenze liba teriridda. Bagaluuzinga batya? 1 ayinza oddikoona okugwa. Njagala okugamba abazadde omwana bw'akoona oba omuntu omukulu oba omuto, omwana bw'okoona erinnyo ne livaamu dduka liteeke mu mata. Erinnyo soko linaalize mu mata immediately linaalize mu mata, then tuteeka mu mata amalala gali cleaner, then dduka ew'omusawo tulizeemu gari zifulibudde mu bulungi. Oba libuddemu gwefuba gwe dduka ew'omusawo linoonye
linonye then omusawo adecidinge ekitundu kifa meanwhile awo mukudduka awo alitadde mu kapapula kaveera no teeka mu glaasi y'amazzi genda ne manya glaasi y'amataago lireetere mu kacupa k'amata omusawo asobola okulizzaayo erinnya lisobola okubikaminga okay. So kati Shamira agumiikirize bajja kuteekamu artificial tooth. Shamira ky'abakola asooka agendewo omusawo alabe linnyo ki eryavaamu. Is it necessary okuteekamu bagita space maintainer? If it's not necessary, then bwe gaba amagego geeno oluusi gano ag'emabega gajja ne gabisikawo space. Okay. Yes. Waliwo ali ku simu. Hello. Yes. Kale mukwano nawe gyebaleko. Nyina omwana ali yaasi. Naye omwana aganye okuula amannyo. Nkoze buli kimu kyonna ganyeenya naye gamalanga gaddamu gagaguma. Ogambye wa myaka emeka? Wa myaka mukaaga. Okay, tubogeddeko. Omwana mukaaga. Mu bintu ebikajjo. Bwetandika okunyeenya. Mu ku bikajjo, bintu ebikaluba alumeko. Yes. Ajja kwesanga nga livuddeko. Ajja kwesanga nga livuddeko. Agendewo omusawo. Okay. Nango Birukaya, Doctor, can you please talk about activated charcoal used in teeth whitening? Also about cloves in relation to bad breath. Cloves cause bazita batamukanda. Cloves nange mpalira sijja kulimba kulimba. Amanda. Now, Amanda, activated charcoal, activated charcoal has an ability of absorbing acids. Activated charcoal chichi. Activated gaba manda gennyini gaba gayise through a process making active gasobola okusika acid. Activated charcoal oyo bamukozesa nnyo ku lubuto olulina acids ennyingi. So activated charcoal era naye asobola okukola ki ku mannyo, but basically ajjawo acids eziri mu mannyo. Now for example, waliwo obuwuka bwagala nnyo acidic conditions naye ng'ate buleeta black. Abantu abalina black abamu ku mannyo si nti banywa sigala. Black oyo oluusi aleetebwa buwuka nga bwapamako bwapamako ne bufuuyisaako. So what do you do? Activated charcoal ayamba cleansing. So it does whiten. Bw'oba okozesa activated charcoal oyo, activated charcoal ali rough ku surface y'erinnyo aleeta ekintu kye bayita sensitivity. So bw'oba omukozesa activated charcoal oyo weegendereze amannyo gayinza obbecaminga sensitive. Wow. So ayina ebirungi ne bibi naye ng'ayerusa asobola okwerusa. But kyennyagala kugamba nzo okwerusa amannyo byemu treatments zesaagala nnyo kola. Nakujjukira watugamba wano tojja wange ng'oyagala kwerusa amannyo. Kubanga omala okulya ssente z'omuntu ne bigana. Oba oluusi ne geeruka naye ne gasigala nga gali very sensitive. Olina akukyawa. So kyobola njagala home remedies. Home remedies chichi. So which is the best way to use charcoal? Kosali activated oba kukwata nze eryanda lyennyini nebeera. Eryanda lyennyini bbi nnyo ate gezaako activated. Okay, waliwo yandeetedde Dr. Ziwa ayina ka toothpaste ke yakoze yakakoze mu charcoal. And I'm using it, I think, for the past 1 week. I think I'm feeling a difference. I'm sorry, Sidi Kukubira Karango doctor, but Oli Mwanyina Zenewenka Kuba, Sichibi. Yeah, try him, says Medicinal Center. Yakoze toothpaste Momanda. Aliko Simu, hello? 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 Yes, good morning. Morning. Kakati nze nno omwana wange wa myaka nakitundu. Naye bangamba tulakugeeza muto obunnyo bwonna oba waggulu bwafa nga myaka 2.5. Naye buli bwasigala muli mu nnyama muli munda kati tasobola bukuula ate atandise okunyeenya buno obulala obwasigalamu. Kakati obwo bunaavaamu butya ng'ate buli muli mu binyama.
Okay. Farida, let's tangire ku syrups themselves. Syrups zirwaza zitya amannyo. Syrups yabeera sukali mungi. Now omwana bw'omuwa syrup ng'agenda okwebaka. Syrup eri obuuka bugiryako, jjukira abikisa omumwa. Obuuka bulya tewali oxygen ne bukola ki? Ne bukola acid mungi nayo kyamannyo ne gaggwerera. Kyobola abalwala amannyo ne gaggwerera. There are either two conditions. Omwana yanywa syrup oba nnyina yamusuzanga eccupa mu kamwa. So abazadde mwewala okusuza eccupa mu kamwa. Actually, omwana wange teyeebakanga talina ccupa. Tulina ebintu byetukola, even pacifiers, I think. Yes. Pacifiers, jjukira pacifier bwe yeebaka obubi abanga anoonya engalo. Kina bwe kiresitinga ku pacifier omwana afuuka kinnyonkoondo. So tijjanga okimanyi. Tijjanga okimanyi nti pacifier nange engalo nga siri kinyonko. You're lucky. Nange naginuna paka P5. Nze paka S2. Yes. Baza kakundekako kamula ninenzukanga. Kati nno nze bantwala wa jjajjange. Omukazi oli yanyamba naye yampisa bubi. Yagiteeka wansi bw'ati. Era oziraba tezenkana. Yafuna omusekuzo n'agisekula. Yagisekula ne mukyawa ne muvuma. Yanzija ku mugalo. Lwaki wakiza n'onuuna eno? Byannuma. Toyina gasekula yakubiri. So ono mwana amannyo gayingire mu bibuno. Yes. Mugenda gajja muti. Aki? Mugenda gajja muti. Kati ago tumusanyalaza ne tubujjamu. Naye tetubupapira kubujjamu. Bwina kutuuka ku time yago. Lwaki? Bwe tujjamu buba bwina ensundo wansi eya pass. Ako tukajjamu because kajja kakanyaza eggumba. Naye akanyako tetulina kajjamu lwaki kadirecting ensigo y'ekkulu in the right place. Have you understood? No, ensigo y'ekkulu. Now, akannyo kali bwe kavunda kasigalayo wansi. Ekkulu liba liva wansi. Oh, permanent too. Permanent. Kati kali bw'opapa okajjawo buno obuliwo bugattawo. Eno neebulwako weeyita. Neeyiteeri omuntu n'agerekera. So akantu ako yadde katono yadde kakulabikira bubi kalekeemu. Okujjako ng'omuntu kamuluma, that is one. Two, kaleesa amasira. Bw'okatunuulira waggulu kabeera n'ensundo. Buli akabeera n'ensundo ke bajjamu. Okiwulidde? Naye omwana omulekererayo paka time bw'aweza emyaka mu makati g'omusanvu 8 9 bonna bubaako time gye buvaako. Naye usually emyaka 6 omuntu omusanvu osobola obujjamu bwonna. Okay. Naye buba tebumuluma, please leave them. Buleke. Okay. Kale ali kusema omulala. Hello. 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 Yes, nyabo. Nasanyusa okuwulizaako muganda wange. Oli otya mama Hasna tiwabulira wa? Nze ndi sweet. Ani yakuwamba? Twali yampamba nnyo kiri awo mbeerako wano nga nkulaba bannaye Dr. Kironde. Wangi? Nasanyusa okulaba Madam Faride badde oludde okuzza dokita oyo nga mpulira ekinyiizo. Era ne saagala onyiige nnyo ne muzzi. Era badde natera okuba essimu nnyombe buyombi. Oyina ekibuuzo? Dokita webale tusomesa mukwano yanzeege. Kale munnange mwebale kusiima. Era webale n'obujjanjabi olabika nze naliko obulwadde omanyirya jjiida. Nkwagala nnyo dokita. Kale webale kusiima jjiida. Abadde asiima busiimi. Waliyo omulala? Dokita nze amalusu ku makya gaba meeru nnyo ate nga gakaawa nsaba nnamba yo nkunnyonnyole bulungi. Tujagikuwa wangi sebo. Wangi nyabo. Wangi mukwano. Yebaleka. Kale bambi gyebaliko. Muli mutya? Tuli bulungi. Webale program. Kale bambi. Anadolini okuva e Kasese. Kaakati nina omwana wange aliwo emyaka 10. Kaakati ono omwana amannyo gonna gamera bulungi naye alina ekizibu gaavamu omusaayi ate nga tegamuluma. Nagezaako okumuwa prednisolini ne gastopinga neera ne gaddamu. Badde njagala dokita mba amagezi oba kiva ku ki oba nkole ntya? Okay. Nze ndi Doreen okuva e Kasese. Kale Doreen.
Njagala program. Kale oyo Kaboole. Obuzibu bwe tusinga okubeera nabwo omuzungu akiyita self medication. Ffe bwe tuba tujjanjaba Kaboole Prednisone tetumulowooza nako. Maama omwana wamuwa bikyamu Katonda yakuyambirayo nakola ki kiki ky'olina okukola omwana bw'aba omusaayi okujja mu kamwa kiba kitegeeza nti Farida omuntu alwadde Kaboole oba ebibuno biki birwadde. Ekisooka amannyo wateeka okuba nga waliyo obukyafu wansi w'ebibuno. So kyekino okusookebwa mutwalewo omusawo w'amannyo amunaaze. Ekyo kyekintu ky'otalina na kulowoozaako okugenda ew'omusawo w'amannyo. Dduka ew'omusawo akuli okumpi akunaaza amannyo. Thereafter omusawo bw'anaalaba ng'ekizibu kinene akuwa eddagala. Bangi nnyo bajja ne Kaboole ne tunaaza manaaze oyo ne tutamuwa na ddagala naawona. Naye waliwo abajja ng'ekizibu kinene then n'omuwa eddagala. Ekifo ky'omwana oyo okumuwa Prednisone maama wandibadde otandikira ku soda bicarb ng'omutaddemu munnyo n'okwata akajiiko soda bicarb salt mixture nga byenkanankana n'obuteeka mu glaasi y'amazzi omunnyo n'omwana n'anyuma omuze. Ekyo kyandibadde much better. Waliwo ebintu bye mukola ebikyamu okwewa eddagala. Prednisone ekyo kikyamu nnyo. Erimu katyubu. Simanyi sibalinda byansobedde. It is not too late. Please go see a doctor. Go and have the teeth of your child professionally cleaned. Okay. Ali ku simu tukwate ndowooza oba esembayo. I don't know. Jo. Esembayo. Wanji mukwano. Jebaleko. Kale bambi nawe jebaleko. Kale. Dr. Jebaleko nawe. Kale mama nawe jebale. Lwantashila wanizana. Ngenyabo. Mbate mbuzi mwana atandikira ku myaka emeka okusenya. Oh, okay. Talking about abaana n'okusenya, what toothpaste do you recommend? Go batukozesa ku baana abato. Now tusokere when omwana atandikira okusenya. Now omwana ogenda mu toy ogenda through toilet training. Sibe kiri? This is part of toilet training. Nti ogitandika mbuto nefuuka habit. Now ngenda ku example olugoye. Farida tosobola kufuluma nyumba nga toyambadde olugoye ulya nga olinako ekikyamu. Leave alone abantu abakustaying in the art. But you feel funny even okuva mu kisenge ekyo nga toyambadde. Now nekiri bwe kiri nti okusenya oyino because fe twatandika twazaalibwa oluva mu kuzaalibwa tuteekebwa mu ngoye. Kati n'omwana muyigirize habit. Mwana muyigirize habit ngaye bakuyigiriza okwambala engoye n'omwana bakuyigirize habit. So omwana ng'akyali muto twogera ku myezi 3 4 funa akawero. Funa akawero longoosa. Funa akawero tandikira mu kawero bw'oba ogenda okusenya senya n'omwana wo genda osenye. Awo ng'awezezza emyezi emeka? Twogera mu myezi 4 5 6. Baby oli akula alaba nti osenya akula alaba osenya n'ogenda okulaba nga naye bw'oteekawo akasenya ng'atandika okukala bw'ati. Okay. Taking a time. Katuweddeko Doctor, what is the best toothpaste for children? The best toothpaste is what your child likes best. Daily, even you yourself, what you love most is not what your husband loves, is not what your child likes. So can you take out brands zona na rona? No, you eventually in the home you see. So the best toothpaste is what will you enjoy to use. Ojja kusenya longer. Ojja kusenya longer. Yeah, that's toothpaste just because we don't have enough time. But omuntu ayinza okugenda ku page ya Dino Dental Kampala. Waliwo talk ginayiwa about toothpaste. Tujja kudda doctor. I think it is important. Ate n'abalabi balabika babadde very interested in the topic ya oral hygiene. Naye kambalekere namba ya doctor, call, talk to him, mwongere okunyonyoka ensonga zetutakonyeeko ne zetukonyeeko naye nga
totegedde bulungi oba ozelete. Dr. Kironde omufunako 705 okay 0750 87 25 10 musanvu 50 0701 abi 0701 kinana munana samu mutana abiri musanvu. It's not Airtel. It's Airtel. Okay. 0701 0750 nina ne 07557 sokolekensokekemu 0 musanvu 50 kinana mu musanvu 25 10. I hope you got that. Which one is the other? 07 what? 0701 88 75 27 27. Okay. 0701 88 75 27. Thank you so much for being a part of the show. Katugende tuddemu enkya Mukama nga yagadde mubere bulungi. Dr. Kironde asangibwa ku Dino Dental e Katwe. Bye bye.